Alien Yagwa ki? Kati oluyimba olwo so kompe. So kompe mulaimwe bade tambuleta. Wali Pentagon wali wo Starbex abisala bisa musumba siga Qtex gravito mutozi mwana yadda mu taxi fango ni agwadde nalye na sika Rolex omukulembeze omutuufu yafugadda swago yakopa kati yafuka nabadda mubuye yakoma wona yenga byagwadda pasta bugembe nalajje naye yawasadda mwoza kukulumite bani ajediza chekibu yagwamu era zali na mwediza amatira bitole mwagala butediza nzamanye bidawo era gwe tokyakumbuza banga ki mu ndongo banga sidde banga ki just miezi nga 8 si wabinyimba meka nyimba ina 5 otoleddeko meka leero twagakuba 2 tugenda kuba olulala omukulu endongo eno ogitandikira wanga sinadde eri omukulu omulala wali endongo gitandikira Nansana oli musajja we Nansana Yesu amala ku Yesu amala walivayo abayimbi kwagenda okusoka okuba nga ova Nansana musajja wange we Nansana otakubye ennyo jakasa w'ekikubo n'abadde naye ne wa ADD yabadde atambula ne DJ oli yakola nga KBS owa mwita ow'amaaso bw'ati oli DJ mulala omutegedde DJ w'amaaso nange mwerabidde yabadde atambula naye n'abadde ne jakasa w'ekikubo tomanya yatayagala okubagati alina ebimusibye Hey, Nansana eyo ani ediboy we Nansana mu ndongo. Nansana. Ayabaddeyo. Ye president atogoze. Acheita na yes president. Acheita. Mu ndongo ali ate omuteka ku minzani. Tumuteeseka akaliro. Aya. Side yo mugamba wange osibuka wa. Gaza gosofo yirwa Gaza watule Gaza today wali ne gundi ajawana agenda kwogera Gaza amaka the Abana so Gaza yirwa Jehova Gaza za side ki Jehova bwayina wano bwayise biki ndongo banga ki si wabimize 2-3 kye kikulese mu ndongo sente toyagala So, one nyimba meka myezi 2. Otoleddeko meka leero. So tutunulire endongo eno. Byoyimba olina gwokopa oba kikyo kububwo. Wekopa wekae? Music gotwadde ko bisingo for zakabi ezebiri zo tuwadde oba ozeyo seno zakabi. Imba ki songo boss za wandise ensize bade temanyi nga azitaddeko omukono. Sandi mentionizera kuba artist bange naye. Kumpe otudikira nge. Nina mo riba kati wa jazz wengi. Olika wombo bonga. Mama. Labo lidagala lya mtuza. Ya denne obuwomi buzitanzo obuwomi. Bamuyita Green Daddy. Big up on yourself Green Daddy. Gang. Yes boss. Waluwa kayimba wa era kakabako. Nawe nyimba zempandise bayita bati era ba opafambo antikale nyimba nyingi zinawandikawo n'emyaka yesobola mention ga Shiba Polo nyingi. Shiba wamwandika kayimba ki? Wali bakayimba katako. Tutiraba kolo tukimale kolo. Talutanga. Yana kolo samali simali ya kolo bayagenda n'oluyimba. Kuba butiri zempuli atana ngeja akaba. Sei kamili na moya kayimba seba. Kwatu bakamanyi bakayitandihulira. Kamili. Jemanyo njagala era ye gwaliyo lesa mazima gange. Ndihulira olemede mukazoli yeruli. Muyimbi ki gota nawandikira gwandikadde okuwandikira Uganda? Omuyimbi gwe sinawandikira taliyo. Bobby Wine wa mwayo. Abo namba ina mutwe ku mutima ndaba na bawandikira. Bobby Wine omuyina. Oyo Bobby Wine nyino mutukako ekiba kibe. Tumu wanga roba luita njagala atwala nupu out uke kayimba njagala atwala government out ya nupu ya fupu. Yesebo. Bebe kulu jali nina mukenyimba na project tanazita. Okay. Agana kone Mr. Ronnie Mutabazo musajja wangera. Okay, naye no mukolerayo. Mu bakyala bosinzo okuwa ennyimba ziriwa z'ogamba nti at least zino zikubidde ddala.
era lugenda enyimba zemba wadde bonna ziba zikuba. Okay. Just maybe sometimes promotion esumbuwamu nefula oluyimba nti terukutteeyo. Okay. Nga buli luyimba laba omuntu agula kirungi ya bwe kiri luba hit nakuba this promotion. So ze buli luyimba ndwenyumirizaamu lwempadde omuyimba olukoze nolutakola. Okay. Era nabo big up era ate tutalina okukola. Kyekifula oluyimba hit naddala nga olumpadde mu studio nga sinal promoting nga sinaluyimba byennyimba oba biki ekisookera ddala ekifula oluyimba hit kukkiriziganya gwa oluyimba agenda oyimba omuyimbi nalugulako ne production by the way kuva eri mufumbiro oyimba fula oluyimba hit okolagana yammwe nga yemuze mukikola oluyimba osobola oddugula abamu ne bayomba gwe neddala terusobola kufuuka lulungi nakikola n'omutima gumu mwenanga mu kimu then oluyimba ne luba lwakabi wate tujja focusinga ku ddoboozi waliwo n'abatalina maloboozi nga balina hit song. Okay. That means bamanyi okuconnectinga ne be bakola nabo. Okay. Industry eno Jose eri babadde tebakusiima abasajja bawandiikire betwogeddeko na teams babadde bakuwa kazende n'omuwandiisi gonna kyanza n'agamba ekyamuyingiza endongo nga ssente tebagaba. Ono muwandusi si muwandiisi. Muwandiisi abatayogere. Omuwandusi avaamu abawandiisi tusigala. Teri atwala kintu nga takusasudde. Okay. First of all, oba ogwabidde omuntu ekintu oba kiwadde ku mutima. Kulo. Otolako ku mukisa gwo n'ogw'omuntu. Kati oba natola ku mukisa gwange ne nkuwa olupi ate ne gamba omukisa gwange okozesa bubi gumpe. Nkuwa bulungi nkulekera. Okay. So ze buli omu mwenyumirizaamu. Abantu abagula ennyimba bawadde abawandiisi ekimala. Abagula ennyimba bawa omuwandiisi ekimala. Ate credits n'ogamba nti nkwogeddeko nga olaba yesewo Manuel Fiki buli luyimba bamwogerangako. Credits nazo bazigaba kisinzira buli omu wayagala okukozesa erinnya lye ne mu bizinensi ye. Okay. Bagamba enkulu eyigiriza ente okubuuka. Kakati osobola obanga bwe toyagalako waliyo omusajja agamba nze saagala kunjogera ku luti bwe bati ne bwe batala. Ekati fe omuntu kya tekabadde kikonfide akazzeko kibaala video ya kikonfide already yafuluma eri ku YouTube channel yange. Okay. Eya kibaala it's coming soon. So ani awandika kikonfide? Pirates production. Yaluwandiika era naluproduce. Ono yali ku Salama Road bayavaawo omusajja wange. Wali. So ye yawandika ate ye producer oluyimba. Yes. Then akokubiri ke tubadde nako kano. Kibaala. Nisendri yaluwandiika. Brand Beats ya producing. Si wabi. So far banga lwakamala mu ndongo ogirabye otya? Endongo ngera bwogambye nti ndabika sikube nnyo haso era bwe kibadde sifunye nnyo hardships nga ntandika. Just obuzibu bweninga bwenfunyeemu bwa audience nti audience ebira tennakumanya. So when you get on stage abantu babeera bakutunuulira butunuulizi kuba bati bamanyi nnyimba zo. Okay. There's hardships. So no kuteka hizo hardships. Kwa hiyo hardships. Mtufunira akagambye bebe. Hardships zeninga zenakafuna. Zeza audience. Tebanna mukkiriza tebamutegeera. Yes, tebana bakuntegeera, tebana bategeera music wange. Tunafuna ku booking season nakatika nti mu Christmas one eno. Twatandika mu August. Abantu bafune bookings Nedda sebo. Lwaki omwana omukaka booking? Anti booking zijja oluyimba luyiseemu. Yoyo yennyini gye wali gy'ogamba gye wali. Kakati twafuna ndola bafuna booking. That does mean this is your time. Okubeera ng'ekintu atandisa anti tomujajinga nga atandise muwa omukisa atandisa anoonye alabike gye kigenda mu maaso. So otunuulira sofa management muli ku deal ki contract yo babayambako buyambi omanyi mulimu okuleeta management nga muli contract awo ne bagamba tugenda kuwa probation nga onajja n'okola ku radio ne bagamba tumuwadde probation ya myezi 6 baba asobola tukole batasobola oba okay contract weri. Is it free to disclose or whatever to disclose? Awo kituufu. Then tutunuulire musically ani alonda management elonda music oyimba bagwalonda. Management elonda. Ne bagamba olina kuyimba luno. Baagala obeere muyimbi kikaaki. Nga olina label nti it's Mosh International. Yes. Ayagala to hitting internationally but we first have to hit locally. Our country, yes. Okay. So can you tell the oyimba olondeka mu commission aka Mosh Entertainment. Kali katule mu luyimba olupya tukoma tufune ku masimu. I think production wise impulidde akapya kaani yaka producing Brand Beats then yawandika Nishen siko kapya bakaita batya Kibala akapya kano getulye kenda watu anti zona ziri ku EP so kano bakaita tulye ebintu yaka producing and the same. Okay.
So currently Miss Henry are contracted over and they na mu yoro music director ino bayita muno contracted just ya Tuggusa kale katufune kayimba kakapya